teweenyooma, tewabaawo omuntu akujooga, tewabaawo omuntu akuggalira oluugi nagamba nti gwe tosaana, gw'osinga okwemanya. Kikyoyagala, ekintu ekyo kyoyagala, genda mu maaso okinoonye, pursue that thing, and ogenda kifuna, teri agenda kukulemesa. Weetunuulire mu ndabirwamu, yimirira mu ndabirwamu. Omuntu oyo gw'olaba mu ndabirwamu ye mulabewo. Teri mulabewo asobola okukuwangula okuggyako oyo gw'olaba mu ndabirwamu. Gula obwongo, obwongo bwo buggule, Katonda akunkuumire, ogenda kuwangula. Kale mbaniriza nnyo wano ku Katwogere, amanya n'eddoboozi nga bulijjo yenze One King Shadik Smith, kabaka wammwe mu nsonga ez'enjawulo. Olunaku lwaleero tukomyewo ne puroguramu yaffe emanyiddwa nga Ggula Obwongo, mwe tutunuulira ensonga ez'enjawulo ezigattako ku ggwanga Uganda, naddala ezikwatagana ku bwongo obwo obuggulawo otya okulaba muno otandika okukyusa endowoozayo, era obeerawo otya okulaba muno osobola okuba nga naawe weegatta kwabo abasajja bamanyiddwa nga babbiliyoneya b'ensi eno, naddala ddala ng'otandise nakuggulawo obwongo obwo. Olunaku ogwasembayo omundi ogwasembayo we nasooka okuba nga twakoma olunaku lwali lwakunasitira puroguramu eno mwagiraba nga ne muganda wange amanyiddwa nga Seeka Bagenda. Twayogera ku bintu bingi nnyo naye twali twogera ku who is you, gwe ani, weezuula otya. Era ne tukuba toki mu bintu bingi, just okujjukizaako akatono twali twebuuza weezuula otya, era ogenda otya mu maaso okukozesa ng'omaze okwezuula, kikuyamba kitya okulaba muno kiggula obwongo bwo n'okulaba muno kikujja ku ddaala erisooka ogenda ku ddaala eryokubiri. Olunaku lwaleero era nkomyewo ne Ggula Obwongo ne muganda wange Seeka Bagenda. Sooka obuuze ku bakulaba n'abawagizi baffe bonna. Abatulaba mwebale nnyo, mwebale ddala kutugoberera. Abantu batwettanidde Smith, era nze nkimanyi gye tugenda, tugenda kuba bawanguzi n'okukirawo. Abantu bagenda kuggulwa, obwongo bwabwe bugenda kuggulwa. Tugenda kulaba ebyamagero nga bibaawo, tugenda kulaba abalema nga batambula, tugenda kulaba abawadde abankuseri nga bagaggawala, tugenda kulaba ng'ebintu abantu balowooza nti tebisoboka nga bisoboka. Essebo kale amaze babuuzaako era bwatyo ye bw'abeera ng'abuuza kamanya nga bulijjo tegagenda kukyuka, ye Seeka Bagenda ate yenze Shadik Smith. Wone nnyini awe tugenda okuba nga tutandika olunaku olwaleero. Ggula Obwongo, tutunuulira gwe ng'omuntu weezudde otya. Bw'omala okwezuula kino kinaggula kitya obwongo okulaba muno kikujja ku ddaala w'oli okulaba nga kikutwala ku ddaala erikola ki eriddako. So olunaku lwaleero tugenda kutunuulira ku kwezuula ne Katonda, bikwataganira wa? Weezuula mu Katonda, weezuula ani Katonda wo, maama wo oba taata wo? Ebyo tugenda kutunuulira olunaku olwaleero era nga ne Seeka Bagenda nzatandikirawo. Okwezuula kuno kwe twakomako, omuntu yeezudde biri in relation bitya ne Katonda oba omutonzi w'eggulu n'ensi? Essebo kantandike with an acknowledgement nga neebaza abantu bonna naddala abambeererawo olugendo lw'empisa emu. Olugendo lw'empisa emu lubadde luwanvu. Nja kukubiriza abantu mu bitundu eby'obusoga awo, abantu b'Embaale, abantu b'e Manafa, abantu b'e Namisindwa, abantu b'e Buduuda, abantu b'e Serere, abantu b'e Namutumba, abantu b'e Masaka, abantu b'e Mbarara, abantu b'e Kampala wano, abantu b'e Ggulu, abantu mu Arua, Pakwaki. Lwaki menya ebitundu ebyo? Kuba nabibeeramu nabundabundako mu bitundu ebyo. Ebyo nabimenye n'ebirala bingi ddala. Nabirimu nga nnoonya okubeerwa. Nga ngezaako okumanya lwaki, nga ngezaako okuzuula lwaki natondebwa. So abantu abo abali okumpi bakooneko bagambe ntutumbudde sharinga vidiyo eno ate baako omuntu. Twetaaga abantu obukadde n'obukadde okutwegattangako buli lwakusatu nga batulaba. Tugenda kuggula obwongo, ebyamagero bigenda kubaluka. Tugenda kulaba abalema nga batambula, tugenda kulaba abantu abaali baggwamu essubi nga bayimuka nga batambula nga beebeereramu. Shadik Smith, ombuuziza Katonda n'ebigendwa ne papasi bikwatagana bitya? Katonda alina ensonga lwaki yakutonda. Kantandike bwe nti Katonda bwe yali atonda ensi eno yagitondera mu nnaku 6. Olunaku olw'omusanvu n'awummula. Olunaku olusooka Katonda yatonda ekitangaala. Ekitangaala essaawa zino shoni tugikoze misana. Ekitangaala tetwetaaga ttaala essaawa zino. Kitegeeza Katonda yatonda ekitangaala okutumulisa mu budde obw'emisana. Kitegeeza ekitangaala bwe kiba kikola ekyakitondebwa ne kitumulisa nga tewali mataala. Kitegeeza naawe olina ensonga lwaki baakutonda.
God on the first day God created light. Tomanyi mugaso gwa kitangala. Ngumanyi. Ekitangala essaawa zino si kyokozesa okundaba. N'okulaba abaana bano babbiri bawu. Bano abaana bawumalu abali ku kamera wano. Kitegeeza Katonda mu bigendererwa byaffe abeeramu. Ayina ekigendererwa. Katonda ayina ensonga lwaki yakuteeka mu nsi. Olunaku olwokubiri Katonda yatonda ebire. Ebire amazzi gye gava siri munnasayansi nnyo naye gwe okuba baguzaala tolaba bire bye waggulu. Mbiraba nobiyita mu mbiyita. Enkuba ebadde etonnya ebiseera bino evaawa waggulu eyo. Kati oba tewasoma nnyo nga togenda nnyo wala mu kusoma tewagenda nnyo wala mu kusoma enkuba ogiraba ng'eyiika tuli mu season ya nkuba. There is a way rain is formed. Simanyi amazzi gava mu nnyanja oba mu bibira oba mu ki ne gagenda waggulu eyo ne wabawo evaporation n'ebirala whatever mu abantu abayivu abatulaba enkuba n'etonnya evaawa mu bire waggulu awo. Olunaku olwokusatu Katonda n'atonda ettaka n'atonda agayanja aganene n'atonda ebimera n'atonda n'emiti. Olunaku olwokusatu emiti ogwo omuka gwossa gwe bayita oxygen singa ne gibadde emiti gitwetoolodde gino wali badde tofuna oxygen oyo akusobozesa okubeerawo ng'oli mulamu. Mulegerawo okutema emiti. Bw'oba oyagala okumanya ebbeeyi ya oxygen gendako mu malwaliro nze gentambula buli wiiki nfuna eddwaliro lingendamu. Bwe mba sigenze Kiruddu ngenda e Kawempe, bwe mba sigenze Kawempe ngenda e Mulago ono waffe ow'edda, bwe mba sigenze Mulago ngenda e Nakavule eyiganga, bwe mba sigenze eyiganga ngenda Ejjinja oba ngenda e Mbarara oba ngenda e Masaka Regional Referral Hospital. Buli wiiki nina we ngenda okulaba abantu abo abalwadde biki bye bayitamu. So temutema miti kubanga oxygen gwe mussa ava mu miti. Laba olunaku olwokusatu olwokuba Katonda Katonda yalina ebigendo lwaki yatonda ebintu bino. Tomanyi ettaka waawo osimba ebimera mwe muli emmere mu ttaka. Olunaku olwokusatu Katonda yasalawo nti olunaku olwokusatu luno kantonde ki kantonde ettaka. Ebyennyanja bye mwalyanga oba bye mukyalya mu abalinamu kasente bivaawa mu mazzi. Kitegeeza Katonda yatonda ennyanja ezo agayanja aganene n'ennyanja endala zonna n'emigga muggyemu amazzi muggyemu n'ebyennyanja. Katonda yabitonda olw'ekigendererwa. Ate ggwe obuntu wali olabyeko wali okeddeko ku makyanga nga emigga egyo Katonda gye yatonda bagayanja aganene ago gakalidde completed temukyasobola kujjamu mazzi. Gana amazzi ga national water geekozesa gaali baddewo singa emigga egyo Katonda gye yatonda bagayanja ago tegali mu mazzi tegatuwa mazzi. Ekigendero ekyo Katonda ekigendero ekyokutonza ebintu ebyo kyali kyakutuwa byennyanja mazzi. Na buli kati oluvannyuma lw'emyaka obukadde n'obukadde ng'atonza ebintu ebyo bikyatuwa amazzi bikyatuwa ebyennyanja. Olwo gwe yatondebwa emyaka nga 3 emabega, emyaka nga 25 emabega, emyaka nga 4 emabega, emyaka nga 5 emabega. Lwaki totula wansi ne weezuula n'omanya ddala lwaki Katonda yakutonda? Bwe bibanga ebintu ebyo byemmenye wansi wano bikyakola ebigendererwa byabyo nga bikyatuwa birina otuwa ate ggwe olina okwezuula olunaku olwaleero. Olwaleero ngenda kwogera nga nkangudde ku ddoboozi kubanga tutandise bulijjo tuwannyanjula. Eno show namutayiika Ggula Obwongo. Ggula Obwongo lutandise okugula abantu bano obwongo. Olunaku olwokuna otegedde omugaso gw'emiti, otegedde omugaso gw'ennyanja ennene n'entono, otegedde omugaso gwa River Nile. Nkutegedde bulungi. Otegedde omugaso ogwo bulungi nnyo. Olunaku olwokuna Katonda n'atonda omusana tulwana akasana kabadde keememula. Wali ogeddeko ku makyanga omusana gulina okwaka ne gutakola kigulina kukola. Gwe naawe omuntu watondebwa olw'ekigendererwa okikoze. Katonda n'atonda omwezi. Olunaku olwokuna lwe njogerako n'atonda omwezi. Sizoni y'omwezi omanyi nawo gulina guboneka bagala guboneka. Bwe guboneka tekuwa ekitangaala ekiro weetaaga tooki
nedda tetwaberanga fa bakulira ku Tadooba tetwetaganga Tadooba nga ndikulirako nemmere ko nze eyatali okuwandiika nga nkozesa kando kale kando yangasanga naye olumu nafulumanga ebweru n'olupapula lwange olweru ngeza kando zimbuze nensoma ebintu byange nga nkozesa omwezi olugutuukiriza ekyagutonza okukiwa ekitangaala ekiro owulidde Katonda n'atonda n'emmunyeenye olunaku olwokuna kati gwe oyinza okuba tomanyi mugaso gwa mmunyeenye emmunyeenye ezo zeegatta n'omwezi oba olaba akatangaala koolabalabamu wadde waliyo enzikiza naye mu abasajja abaakulira mu ghetto nga tukozesa ekitangaala kya emmunyeenye ezimunyeenye osobola okutambula mu nzikiza empitivu nga tolina tooki n'obako woogenda oba n'ogenda emmanju oba n'obako ekintu kyonunanyi okifuna mu nzikiza eyo empitirivu ako koolaba akakusobozesa okulaba akatonotono ako n'olaba akatono mu nzikiza ziba mmunyeenye emmunyeenye zituukiriza ebigendererwa byazo ebyazitonza ku lunaku olwokuna ate gwe omuntu wuliriza olunaku olwokutaano Katonda n'agamba gano agayanja aganene agatonze temuli wadde akantu yagatonda ku lunaku olwokusatu ku lunaku olwokutaano n'agamba kanteekemu ebyennyanja kanteekemu ggoonya kanteekemu obuyamba nabyo biba byennyanja buba bwennyanja obuto buvaamu ebyennyanja ebikulu kanteekemu ensiriŋŋanyi biki ebirala bibeera mu gundi bingi okutopaasi n'ebisigadde ebyo byonna byonna Katonda olunaku olwokutaano n'abiteekamu era bwe bibeera mu nnyanja omwo bikola kye birina okukola mu nnyanja omwo olunaku olwokutaano Katonda n'akola ki n'abiteekamu mu gayanja omwo olunaku olw'omukaaga n'atonda ensolo z'olunda ewaka n'ensolo ezikutigomya ng'ogenze mu kibira zitambaala baziteeka mu kibira bw'oba togenzeeyo zirumba ziza obutajjawo kulumbagana n'atonda ensolo z'olunda ewaka ng'embwa embuzi ente n'ebintu ebirala bwe tebigwa mu kkowe eryo eri ensolo n'atonda naawe omuntu ku lw'omukaaga olwo lwennyini olunaku olw'omukaaga n'atonda naani naawe omuntu n'akutonda Ggula Obwongo kwokyali saagala weerabire neseeka bagenda kakati weebuuze Katonda olunaku olusooka atonze ekitangaala tekikoowanga kutuwa kitangaala olunaku olwokubiri n'atonda ebire olunaku olwokusatu n'atonda ettaka n'atonda emigga n'atonda emiti n'atonda n'ebimera olwokuna n'atonda omwezi n'ebirala olwokutaano n'atonda ebyo ebibeera mu nnyanja mu gayanja aganene olw'omukaaga n'akutonda ggwe ng'omuntu naye abantu abasinga tebamanyi nsonga lwaki baatondebwa laba omwezi we gubasinga laba ensolo we zibasinga otegedde laba ekitangaala bwe kibasinga nga kituukiriza obuvunaanyizibwa bwakyo so njagala Ggula Obwongo weebuuze baako ositama baako weebaka waako woogenda mu nsonda weebuuze weekubagize ng'oli wekka weebuuze lwaki watondebwa ntwala omukisa guno okuzamu bannanga bagwamu amaanyi twatandika abantu bangi Smith twali abantu bangi twatandikira Makerere University netugamba katugende tukyuse ensi bannange baakoowa ne baddayo gye twasookera gye twava gye twatambuliranga gye baali olw'okuba twabeerangayo nga tulya emmere ey'obwereere olw'okuba twabeerangayo nga tulina obusente obutono bwe tufuna bwe baayingira eno gye twabuka ne tugenda ne balaba nga ebintu bikalubye nga ssente tebakyazifuna obusente obutono ne bakyabufuna nga balina bufuna ne baddayo bambi abamu banyiiga abamu beekubagiza abamu baafuna entondo badda mu kyalo okozeseza ekigambo kituufu twatandika bangi nnyo naye bw'ogenda otutunuulira abawaguza abazze mu kamera aba ne batutunuulira ne twogera ebigambo eby'amaanyi eri bo tuli batono tuli babale bwe tuba twatandika abantu 3 katuli abantu 8 ffekka ensi beetegedde abasigadde baalagawa tebamanya bigendererwa byabwe baatendewalirwa nabagamba mu lesoni zaffe ezasooka alas program nti olugendo luba luwanvu
laba omuyimbi wamala emyaka 15 nga tannavaayo laba omuyimbi wamala emyaka 2 nga akyasitwagolinga laba omukulembeze gwanga aliko wano mu Uganda oba mu nsi zonna mu Africa n'okutwala n'ewalala wonna waayita mu kusomoozebwa okw'amaanyi n'okulwana okumala emyaka 3 okufuuka ekyo kyali obulimi buba bungi naye laba abantu be twatandika nabo baabivaako abamu bwe batusanga baafuna entondo omwana yali pazo yayimba akayimba yagamba biva muntu oyo be twatandika nabo baakoowa awo wenyini kambuuza ekibuuzo bafuna obujja awo wenyini kambuuza ekibuuzo bantu bameka ku wasoma nabo bootera okulaba alabako binasoma nabo ekyamazima binasoma nabo ku mitendera gya wansi mu primary secondary n'ogenda waggulu mu secondary kubanga ati abo waliwo bajjukira bulungi nnyo mu secondary ndowooza nyinza okuba kusinza ku level gye ndiko kati nyinza okuba siweza bantu 30 bendaba siweza abantu 30 bendaba bonna baddawa abasinga ngenda amanoonya waliwo gwe nagamba ku nti namusanga ebiseera ebyo yali mugezi mu kibiina nga max azifuna naye kati ali mirimu gye bayita egya wansi egyo naye nga ate yagenda Makerere n'asoma MDD maaso awo tujja kwogera ku nsoma ye Uganda wano naye olwaleero katuge tumme tujja kubyogerako mu maaso eyo naye olwaleero katumme ensonga ey'amazzi kubanga mpanvu wano abantu abatukulembera bonna teri minisita atakimanyi wano e Uganda nti ebintu bye tusoma birina okukyukamu teri muntu mugezi atakimanyi wano Uganda nti waliwo ebintu bye tusoma ebibulamu naye implementation oba okusalawo okeera ku mazina nogamba tukyuse ebintu ebyo olwo olutalo we luli lw'amaanyi kati kambuuzeemu era ndowooza tujja ddulwana mu maaso kambuuzeemu katono nnyo essebo mu kuggula obwongo naddala nga togera ku nsonga za purpose essebo or finding your purpose oba what is your purpose in life otunyonyodde ebintu bya katonda byeyatonda nekyebikola kitegeeza nze ng'omuntu tasona ikuntona nga sirina purpose tekisoboka mbadde nkyakugira wali naye sooka omalirize katonda nedda genda maaso kakati nno katonda bwe yamala okutonda ebyo byonna ebintu mu nnaku 6 n'atonda omuntu ku lunaku olw'omukaaga n'agamba omuntu nkuwadde fuga ensingi kuwadde ebyo tebyogera tebitegeera gw'oyogera gw'otegeera genda obifuge tewali kitonde ku nsi kino kisobola kutumiddeko nnyo tewali kintu kino tewali kintu ku nsi kuno kisobola kutegeera kusinga gwe Smith oba n'abaana bano abasukka 8 bali ku kamera n'oyo atulaba teri kintu ku nsi kuno kisobola kusinga kukola kikutegeera funa bulungi oyaga kwegeraageranya ku kitangaala wali olabye nga ebbanga lyomaze ku nsi wali olabye nga ensi yeekutte enzikiza saa 7 ogw'emisana awo enzikiza ekutta omulundi gumu kitegeeza nti ekitangaala kiyimirira ekigaa katonda yantonda kuwa bantu kitangaala wadde waliwo forces ezintomedde ezaagala okunemesa okuwa abantu ekitangaala nemeddeko ennyanja eyo giraba etuwadde ebyennyanja ebbanga lyonna paka kati abantu bakyagenda ku nnyanja ne baliira ebintu ebyo bye baatuwa okufuga ffe abantu lwaki bisigadde nga bikyanywezeza obuvunaanyizibwa bwabyo ffe abantu abaweebwa okutegeera twogera tulowooza tulina endowooza ey'enjawulo lwaki tulema okwezuula omuntu wanda atulaba lwaki tulema okwezuula ekibuuzo papasiyo yeki abasinga bagenda mu bifo ebyenjawulo nga bayagala okwezuula nga banoonya purpose in life biribaawo agenda mu betting ayagala sente ayagala kwezuula ayagala sente tayagala kwezuula umaru n'agenda mu muzikiti ayagala kukola ki kwezuula nze ne ngenda mu church njagala kukola ki kwezuula mulimu n'abagenda mu masabo baagala kukola ki balwana omuntu agende we watuufu alina okwezuulira oba okuzuula papasi ye mu bulamu buno weebale nnyo weebalire ddala kaakano omusajja omu yagamba I prayed for 20 years and received no answer until I prayed with my legs.
sifuna kubeerwa si kuddibwamu okubeerwa kwe kusumululwa paka we nasaba neki n'amagulu gange laba wookera ku matano gamba njagala kubeera muwandiisi njagala kubeera mugagga njagala kutambula mawanga njagala kubeera ne kamera 50 njagala kubeera munnamawulire w'amaanyi njagala kubeera munnabyabufuzi njagala kubeera muyimbi n'oyingira ekkanisa bwe oba ogenzi wa kayanja oba ogenzi wa bujingo oba ogenzi wa kiweeweesi olaze omusumba yenna oba ogenzi wa kyazewa n'amasuba n'osaba waliwo abagenda mu kanisa nga bagala basajja waliwo abagenda mu kanisa nga bakooya abakyala abayaayi ono omusajja agambye yasabira emyaka ameka 2 nga tafuna kubeerwa paka we yasaba n'ebigere bye until I prayed with my legs mbuuza yali ategeeza ki okusaba n'ebigere bye n'atambula neyeetambulira n'atambula yamala kutambula movement olaga oli musajja oli muganda wawu oli muganda wawu ani muganda omubugumyeko oli muganda agati I prayed for 20 years and received no answer nasabira emyaka 2 I prayed with my legs paka we nasaba n'amagulu paka we yagenda mbikolwa agati notuula wano Ggula Obwongo kwe tuli singa tuzze wano bano abaana ne bateekawo kamera zaabwe zizo mpitirivu ne bamaana ne bagendayo ne benywera cyayi wano ndabawo restaurant emu 2 3 nzirabawo ne bagenda emu ku restaurant saawo ne banywa cyayi waabwe twali tudde wano ne tuzibizaawo obudde ne tuvaawo ng'ebifaananyi bino tebiteekeddwa ku kamera awo abantu kubiraba kituufu nti ne bw'oteekawo kamera awo n'ozisimba n'otooza operatinga n'otazifuga tebagenda tulaba ne bw'osaba nze kankubuulire wuliriza bannange muwulirize mundabe bulungi kamera biribawo sooka nsembeze bulungi nsembeze ku screen abantu bano bandabe nze abasumba abasinga mu Uganda tebammanyi bammanyi kati ennaku zino bammanyi naye tebammanya ebiseera ebyo okufuna bulungi nze nasabirako ewa Kiganda okumala ebbanga waliwo saavisi ya Kiganda bagiyita mukutulanjegere nagiwulirako ebeerayo buli Mande nagisabiramu okumala emyaka 6 nga buli lunaku buli Mande nga mbeerayo ng'okutula biki ebyo era byo byakutuka ngenda kujjawo mu maaso awo kansooke mbakumenyere nagobererako pasita Bujingo wa Bujingo sasa nakagenda emirundi 3 wa Bujingo nabeeranga ku leediyo omusajja oyo omu ku basajja abambulira enjiri nenkakasa nti read is nothing impossible Bujingo olunaku olumu alina enjiri gye yabuulira nga yagamba yajjira ku yiifa okuva e Masaka bwe yajjira ku yiifa n'afuuka house boy owa Mr. Sentongo Katonda bwe yamusumulula n'amugya ku house boy n'ayingira obutembeeyi n'atembeeyi okumala ebbanga ddene bwe yamala okutembeeya obusende bwe yali asevinzeewo n'agula essimu kwe yateekanga airtime n'akubanga ku Impact FM n'akuba essimu okumala ebbanga ddene ddala bwe yamala okuba essimu abawuliriza ne bamulonda okufuuka president wa Impact oba ndowooza ne Alpha eza pasita Serwadda bwe baamulonda okuba omukulembeze w'abawuliriza ndowooza yatuuka ekiseera n'asemberera Victory Church n'ayingira mu kkanisa olw'ebigambo bye bingi n'okulambulula obulungi ensonga n'afuuka omusumba n'asula mu leediyo ya Impact okumala ebbanga the rest of the story is history nempuliriza ebigambo ebyo omusajja ambuulira engeri gyavaamu e Masaka engeri gye yakuliramu ku bukojja nga babungi nange ndakulira ku bukojja kyatugatta nnyo emboozi yange ya pasita Bujingo namwagala nnyo olw'ensonga nti yanyumya ebintu ebyambeerako ku bukojja ate nga nange byambeerako nkufuna bulungi n'adduka mu kyalo olw'embeera gye yayitamu ku bukojja kojja wamulangira n'ajja mu kibuga n'ayitamu ebyo byonna kati y'omu ku basumba abakyayogerwako sikando ya pasita Bujingo nze ngigoberera since 2017 eyo sikando has been running for almost 5 years mwakizuukusiza mu bannamawulire
kibange ekyebaka ne kizuukuka kibange ekyebaka ne kizuukuka sikano obanga ogobera ebyamawulire obimanyi ebigenda mu maaso pasita bugingo kati omuntu asobola okuyimirira myaka 5 katava mu mawulire oyo mulaba edduka soko awadde ngamba otewali soko nziremu katono soko awo mpizeewo buyisi badde ogamba abantu bagenda mu bifo ebyenjawulo nga baagala okwezuula kati mane ngumenya pasita newakanya nagendayo newa pasita kyaze sirabanga musumba omu ku balungi nga pasita kyaze owa omega enamasuba Omega Healing Center era bwe nali nsomera Makerere gundi waliwo ebintu bye nagenda nenkolera ku kanisa eyo I was under Pastor Sekero awo nja kujjawo mu maaso awo sijja kusuna mbuzi ekyali mpanvu sirabangako musumba mulungi nga Pastor Kyazi era batamutegeera mu musembere sajja alabiridde abaana sajja agruminza abasumba bonna bali empowered basumba balungi bayitirivu eyo naliyokko nga weenoonya tonneezuula tugende mu maaso nagobererako Pastor Yiga abizaayo kuba namulabira nnyo ku TV tuli ku program Ggula Obwongo Pastor Yiga namulaba nnyo Prophet Kakandi mulabe bakola nenewunya ensi eyo nengamba there is nothing impossible omusajja omu yagamba he had raised the man whose name was written in water yali ategeeza ki Smith obudde bugenda kukyanga erinnya lyo tuliwandiika mu mazzi nga gakulukuta naye nga terivaawo ne mulirabako he had raised the man whose name was written in water abasajja bakoze ebintu omanyi okufugira ensi emyaka 4 almost 40 years omanyi kitegeeza kiba kinenemu kati nojja kubuulira mu maaso awo gye tujja basajja kibenze neegomba muyinza okuba temubaagala abamu nabeegomba olw'embeera zaabwe ngaani olina kwesigama kwani okwezuula asookera ddala omusajja asookera ddala Nelson Mandela bamusibira emyaka 27 badde okimanyi twakisoma mu history bulungi nnyo okusomera kakati nno oba okimanyi nti bamusibira emyaka 27 genda osome ku Nelson Mandela oyo yenna genda osome akatabo ke bakayita Long Walk to Freedom ne firimu nagiraba Long Walk to Freedom akaalo gye yava n'omuwala gwe yasooka okwana baali balina we batudde mu restaurant etemagana ng'eyo baali balya Mandela nga fooko tamanyi gikwata abaali bayokedde ku girlfriend wa Mandela ne baseka ng'ate Mandela fooko amanyi gikwata nga tamanyi gikwata yayita mu bintu bingi nnyo abamu ku basajja benneegomba omusajja bamusibira emyaka 27 bwe yakomawo n'asonyiwa abalabe be n'abagamba mbasonyiye n'akwata South Africa n'agifugira emyaka emeka 5 gyokka ena 5 bwekityawo n'agita naye n'agamba mbasonyiye mbakoze eki mbasonyiye mbatadde abazungu abatutulugunya ffe bakaddugala tubukoze eki tubasonyiye tuzimbe South Africa omusajja omulala gwe neegomba ngenda kuwa abasajja basatu omu ali mu gavumenti omulala ali ku opposition omuwulirizo ojja kumbuuza ebibuuzo awo nja kubikuddamu mu maaso awo tetukyaliwo wano obudde bututwala sipiidi so obudde obwa sheeno wabula obudde tulina obudde butono nnyo ku nsi kuno Smith olina obudde butono nnyo ensonga lwaki buli lunaku ngenda kukugaana okwongerayo ebintu enkya bwe tuba tulina okukola kyo ku lwokusatu oba olwokuna tugikole nyinza okuba ngenda kufiira ku myaka 5 gye gyali mmaze nali badde nfiira ku 10 oba 2 atano tegammala nina okudduka emisinde omusajja omulala gwe neenyumirizaamu omusajja ono afugidde ensi emyaka 37 babita Yoweri Kaguta Museveni namuyigirako ebintu bingi bwe banvumanga olumu nalwana nga sinnakula naye bwe nakula mu birowoozo ningamba omusajja ono bantu bangi bamuvumba bamukuba mu katyundi bakola ki tanyega abatunuulira kati akazigo kange nasooka okupangisa nagula ekifaananyi kya Museveni n'ekiteekamu we nanyiiga nga nkitunulako nga neebuuza nti singa abadde Museveni alikoze atya nga weebuuza otya nagula ekya Mandela n'ekya Museveni nengamba ne lwaki kangumiikiriza omusajja ono bamusiba emyaka 27
Musajja bampayiriza ebigambo bino ne banvuma naye n'omusajja bamuvuma tanyega nga ntula ku bifaananyi bibiri. Ekyo bayita idol worship. Do you have idols? Abasajja abateeke mu bwongo obwo baga singa abadde Mandela nga bamututte ku poliisi nga bamuwayiza yalikoze atya. Singa nze mbadde Mandela singa abadde musajja ono anvumi bannange abasajja batuvumire ne batuvuma ne bagamba mujjewo ne kamera zammwe awo. Singa abadde Museveni yalikoze atya. Omusajja omulala gwe neegomba aliko essaawa zino bamuyita Bobi Wine. Ti ennaku ennuma ese n'enyiga naye neegumya ng'omusajja olusosuze ennyalo lusi komano n'olowooza Katonda yakwerabi. Abagaga bangi era beevuga enkoko balya naye tegenda. Funa bulungi mu kunoonya obugagga nga bumbuze nawuliza ng'oluyimba olwo ne ŋŋamba ne Katonda oba obinyime bino mpe essanyu bwe baba nga abagagga abalina buli kimu tebalina ssanyu mpe essanyu. Omuvubuka oyo mwenyumirizaamu ate ekirala ekyanyongera ne mukubamu sitampu yavaayo n'asala okuba oluyi luli mu music industry n'agamba kasitwe eddoboozi lye abeeko ebintu byayogera. Sina kintu kye siwandiise. Genda woonoonyeza amawulire go woonoonyeza ebyafaayo byotekemu erinnya Seeka bagenda. Ogenda kulaba layini zange buli mukulembe abantu abali mu gavumenti bawandiiseeko n'abali ku opposition bawandiise nga njogera ku nsobi zaabwe. Eno Uganda yali badde wala nnyo. Singa twasituka ku makya ne twegatta ne tugamba tulina kukola kino tulina kukola kino n'ebino ebyamabaati bemuwulira tebyali baddewo. Nebya NSSF tebyandibaddewo. Omuntu alina kwesigama ku ki? Alina kusamira, alina kwesigama ku Katonda, alina kusinza muntu, alina kulaba prophet n'agamba prophet kamukomba ebigere oba kampa akatambaala gye tutambulira abantu batambula n'obucupa bw'amazzi babutonyeza mu mmere babutonyeza mu caayi babutonyeza mu ngoye ze bayoza babutonyeza mu makooti ng'eno eyo gye yambadde obucupa bw'amazzi. He prayed for 20 years but received no answer until he prayed with his legs. Bw'oba tokoola nga tolina bikolwa togenda n'obona okola otya. These are facts. Bino ebyenkubuulira mbimanyi they are tested facts. Mbibaddemu I've been hopping from one thing to another nga ngezaako kunoonya okubeerwa. Tiwali byonna byankolera nafuna amaanyi nga nsaba mu mukutula njegere nafuna amaanyi nga mpuliriza enjiri ya Pastor Bugingo nafuna amaanyi nga ndaba omusajja kakanda akola ebyamagero naye namala kwebeereramu ne mbako wennyingira ne nteeka obulamu bwange mu matigga ne ntandika okubaako ebintu byenkwatako. Nze nasabira ebbanga ddene ssebo sitwago yange ebadde mpanvu ate ne gye ŋŋenda ndabayo wawanvu ntumidde abantu ba Busiro South abalonzi mbatumidde nagamba emyaka 7 gye namala nga mpandiika olina ebintu byeyogera n'enkusunya ne neewuunya myaka 7 ate sige nja kulwawo okwogera banzaala ddi sijja mugira mungumiikiriza nja kulwawo okwogera banzaala ddi namala emyaka 7 nga mpandiika ng'ebintu byempandiika ze mbyesomera. Omwaka ogw'okumi wakati w'emwaka ogw'omusanvu n'ogw'ekkumi n'empula olupapula lw'amalwiri natandika okuwandiikira mu The Sunrise. Omukyalo bamuyita Adija Nakitende yampa chance nga tambuliza wadde akapapula. Nangamba wandiika zamu abantu amaanyi n'empandiika layini ezigenda okubeera ku bupande bw'ensi paka wendiva mu bulamu bw'ensi eno. Nawandiika layini ne layini gye nawandiika 2 emabegako eyo emyaka nga 10 emabega layini eyo ekyakola sense. Yeeriwo eyo. Layini nagamba nti nawandika ku desire sayina wadde 10 nayina empale emu desire luzinda desire okwagala nti desire yentandikwa y'obuwanguzi. Natandika okuwandika mu mawulire nga nina empale emu. Natandika okuwandika mu mawulire ng'ennyumba gye mbeeramu temuli masannyalaze. Natandika okuwandika mu mawulire ng'ennyumba gye mbeeramu temuli TV. Owulira kye bayita confidence. Natandika okulabiga shoulders with the big boys nga bwe mugamba abasajja ab'amaanyi
nga sirina kye nnina nawangula waadi yange esooka nga empeebwa abamu ku appropriators b'olupapula lw'amawulire nga sirina kye nnina naye nga nze akyasiza okuwandika obugagga wano. Teri muntu ansinga kuwandika ku bugagga wano. Genda mu Google. Kiki okozesa okunoonyereza? Teekamu seeka bagenda bajja kutegeera bulungi. Teekamu seeka bagenda olabe kye bayita layini. Bagenda tuzuula ne wano wetutudde bagenda tuzuula mpolampola nti oyo musajja bulijjo gwe twagala owuliriza. Lino erinnya bulijjo lye tulaba oba Smith bulijjo olinda ki? Bajja kubuuza ebibuuzo. Tugenda kuleeta sitayiro esitali ya bulijjo. Tugenda kuleeta sitayiro abantu bonna egenda okubazzaamu amaanyi ekyusa ensi eno. Smith, nze naawe tukulembedde olutalo okukyusa ensi eno. Tetunatanga kwogera byabufuzi, but I don't fear anybody. My eyes have seen the coming of the Lord who is greater than anything. I've gone to the mountain top and I've looked over. I've looked over. I will not spend centuries on earth, but I know together we're going to overcome. Lwaki munabafuzi asituka n'agamba nti tusobola okutaasa ensi eno ate n'amala n'ateeka omukira emabega? Lwaki oba oyogera n'ogala constituency n'ogenda gisaasa ate n'omala n'okola ebirala? Abantu bagendawo okunoonya okubeerwa. Kyekibuuzo kyange kubanga abantu beetaaga amaanyi. Amaanyi osobola okugajja mu kusaba ng'osaba. Sigenda olwaleero ekintu kino kiwanvu, sigenda kigaziya nnyo ekya Katonda. Who is God? Katonda gy'ali. Ekyo tewali awakana. Katonda gy'ali mulabe ng'akola ebyamagero mu bulamu bwange. Naye abantu beesibye Katonda gwe batamanyi ne basaba emyaka gyonna. Omuwala atandika okusaba alokoka alina emyaka 2 n'adiba. Oweza emyaka 5 ng'oli mukyala oba todibye? Oba odibye. Naye nga buli lunaku onoozonywa akankwateko omutwe. Buli lunaku ng'omusumba agamba nti kukutulako mu linnya lya Yesu, kikukutulako mu linnya lya Yesu. Muwanike emikono, muwanike emikono mumusabire sisita ono. Omwaka ogujja agenda kufumbirwa. Omwaka ogujja ne gutuuka sisita n'atafumbirwa. Wayitawo emyaka 20, sisita yajja mu kanisa nga alina emyaka 2, awezezza emyaka 4. Mbamanyi abamu baŋŋanda zange baalokoka 1995 na kati baddafumbirwa. Papa si omuntu mu bulamu. Kansooke mmaleyo wano. So singa osinza ekintu kyonna kyolowooza nti kisobola okuwa amaanyi, twetaaga maanyi. Twetaaga ki? Maanyi. Amaanyi ago g'ofuna buli lw'osaba essaala n'ogisimbako amaanyi, otandika okukyusa endowooza yo. Otandika okulwanyisa okutya. Otandika okulwanyisa okubuusabuusa. Okubuusabuusa doubt. Fear is the worst of all enemies. Fear is the worst of all enemies. Bw'oba otya. Nze nalina ensonyi. Olimba. Nalina ensonyi mu ssomero. Nga nina amagezi, I was an average child, kubanga nali average lwakuba ewaka tetwalina resources. Taata wange yafa, John Bagge nampiima wumula mirembe, yafa nina emyaka nga 8. Yafa nina emyaka nga 8. Olwo nenkuzibwa maama wange namperera ebbanga eryo lyonna lyonna mu bugubi obw'amaanyi nga talina kyalina. Was brought up by a single mother, deep in poverty, deep in stinking poverty, obwavu obuunya. Owulidde? Nkuwulira bulungi. So Katonda akola ebintu olw'ebigendererwa. Singa taata wange teyafa, taata wange yali musajja mugagga. Singa teyafa saayitegedde kye bayita bwavu. Oluvannyuma ennyo netandika okuwandika ku bwavu. Tosobola kuwandika ku bwavu nga tewabuliimuko. Tosobola kwogera bigambo bino byenjogera ebizzaamu abantu amaanyi nga tolina experience. Tolina experience eyo embeera gye walimu ng'oli mwavu nnyo, eyo embeera gye walimu nga you were nothing. Tosobola kubyogerako nga tewabiri. So ndowooza taata wange yafa, nze mbeeko obulamu bwendaba, obulamu obubi obwo obeeko kyoyiga bwe bunsobozesezza kati okuyimirawo ku lw'abalala. Abantu tutondebwa oluvannyuma lw'okuwulira ebigambo ebingi bitumalamu amaanyi.
natandika okufuna ensonyi kasooka enziremu wali emabega nti nalina ensonyi z'amaanyi was average mu kibiina naye nga bweŋŋamba ndi bagenda yimirira otuwe ansa eno nalina ensonyi nga bwenyimirira okuwa ansa waliwo obuntu obunfumita buba ng'ensolosozi emimba gyonna nga gikala nga ntuya nanzenna amagulu nga ganfamba nga sisobola kuwa ansa nga bwe mpangula ekitabo nga bagenda jangu mu maaso wano obeeka akagambo kowaayo abantu abali wano abatudde mu tenti nga sisobola nalina ensonyi katonda nsaasira olunaku olwaleero neeyambule Simifi njagala kweyambula olwaleero mbuuza kweyambula otya kweyambula fe abawandiisi okweyambula oyogera ebintu bye wayitamu ebintu bye wayitamu byakuyamba okwezuula finding your purpose in life nga tugenda okuba nga tubitunyamu episodes ezenjawulo byanyamba okwezuula akyange esanyamba ennyo mu ntandikwa nti nasoma nnyo ebitabo by'abasajja byonna bye nasoma abasajja baayita mu bulamu obuzibu ennyo nasoma ebitabo by'abasajja nga bamala emyaka 3 nga babiwandiika nga bawandiika naye nga tebalina wadde 10 okufuna bulungi nasoma ebisabo by'abasajja ebyawandiikibwa abasajja abaasibwa mu 17 nasoma ebisabo by'abasajja ba Abraham Lincoln the greatest president America has ever had omusajja yatambula kilomita 4 okugenda okulaba lawyer ng'awoza mu kooti lawyer bwe yali afuluma bwe yali amaze okuwolereza bwe yali awolereza ndowooza yali awolereza musi bwe yamala omuwolereza ka Lincoln ekamuyimirira mu maaso gaga mukama wange mbadde nsaba kubuuzaako lawyer yakatunja butunuulizi n'ayitawo n'agenda Lincoln n'agamba I will wait and someday my time will come nja kugumiikiriza olunaku lulukya obudde bwange ne butuuka Lincoln yagumiikiriza ebbanga ddene Lincoln yalina ekirooto yaconceiving ekirooto ky'okubeera president wa America emyaka nga 5 emabega nekibeerawo nga wayiseewo emyaka 5 he was a well known failure Abraham Lincoln nensoma ebitabo bye nensoma biographies ze nensoma autobiographies ze nenzisoma somya abasajja ba Napoleon Hill 25 years ng'akola research yamusobozesa okuwandiika akatabo kabayita Think and Grow Rich. I've recommended that book mugende munoonyereza akatabo ako Think and Grow Rich ne Laws of Success. Kale nga twagala okuba nga tumaliriza episode yaffe olunaku olwaleero njagala tufundikire ne gundi zaffe about finding your purpose in conjunction ne Katonda. Yes. Njagala tumaliraawo leero. Awo ebiwooma biggwa byokya. Definitely. Wedda bwe tugezaako kugenda awo naye ebigambo biyitiridde obungi olwaleero. Katonda namenye wali ndi Katonda yatonda ebintu munaku 6 bye yatonda. Njagala ofumbitirize meditate ku bintu ebyenjogedde ebintu ebyo si byogedde nga nsaaga. Ebintu ebyo nze nasoma the story of creation genda mu Genesis 1 and 2 osome creation stories ezo okizuula ofumitize ku bintu ebyo Katonda ebintu bye yatonda bikola ki okufuna bulungi nnyo era gwe Katonda yakutonda alina kye yakutondera naawe Katonda alina kyakola ki kyeyantondera ekintu omala okukizuula togenda kizuula okuba ofunye ssente wabula ogenda kutuula awo wansi otegeere oba oneezuulira mu galagi oba mu katale ka mubuulo oba mu kanisa wooli wogenda okusula olwaleero ng'osaba oba awo enkuba wegenda okukubira enkya wonna wooli oli muyimbi oyinza okuba oli producer oyinza okuba oli nga Smith oyinza okuba ogegenya abawandiisi ab'amaanyi nga bagenda tuula wansi ddala ekyo kyokola kye baakutondera owandika olwokuba taata we yali muwandiisi oli musuubuzi ogenda China olwokuba taata we kye yali oba maama wo lwaki ekintu ekyo kikola wookakasa nti weezudde kwe kutandika okukola kwe kuwulira ng'okola ekintu ekikuwa essanyu Katonda agiramuwa ani mugambe Katonda mu kukutonda Katonda mu kukutonda alina ekintu kye yakutondera okiraba otya nti okizudde nti ddala kyolina okukola kyekibuuzo woowulira nti ekintu kyokola mu butuufu kyeoyagala tebamala kulagira nti jjawo akantu ako kajjeewo kateeke wali jjawo kamera eyo gijjeewo giteeke wali jjawo omuggo ogwo gutegula oguzze wali jjawo entebe eyo gy'obazze gijjeewo okole ki waliwo ekintu kyokola ng'onoonyamu ssente nga tolina ssanyu waliwo ekintu kyokola ekyokwogeranga nga bagenda ng'okyagala owandiika bagenda ayagala okuwandiika tolina kintu kirala kyosobola kukozesa nenkyagala
bino ebintu byenkola right now byenjagala. Mirimu mingi naye gye nakola mugezaako kunoonya ssente naye emirimu saagimusaasa tejammuka olw'okuba nali sibyagala. Kale ndowooza olw'okuba nali sibyagala therefore ekintu kyokola n'owulira nga kikuwa essanyu kyekyo ekintu ky'oba okola obulamu bwo bwonna kubanga kyekyo kyakutondebwa. Amanya n'eddoboozi yenze Shadik Smith ndina Seeka bagenda ku programu yaffe emanyiddwa nga Ggula Obwongo. Tugenda kuba tukwatagana ate olunaku olunaddako wiiki ejja naye nga tetunnamala kampeeyo Seeka bagenda eddakiika ng'emu bbiri abawe ebigambo bye bisembayo olunaku olwaleero. Inspirational words gyali. Neyanziza nonyeyanzeege. Kati nga nzigalawo James Allen yagamba mind is the master power that molds and makes and man is mind and evermore it takes the tool of thought and shaping what he wills brings forth a thousand joys, a thousand ills. He sings in secret and it comes to pass. Ebintu by'olowooza obirowooza mu kyama ne bigenda kutuukirira. Oyinza okuba ebintu olina ky'olowooza ng'oyagala okuba ekyo ekyakutondebwa olina weebasaawo tolina ky'oli. Lowooza, lowooleza ddala, lowooleza ddala, lowooleza ddala omanye ekyakutondebwa. Bw'omala okizuula lwaki watondebwa. Ebirowoozo ebigenda kuvaayo bitandika okulabika ebweru. Abantu batandika okulaba ddala nti ekyo ekyakutondebwa otandise okikola. Teweenyooma, tewabaawo omuntu akujooga, tewabaawo omuntu akuggalira oluggi nagamba nti gwe tosaana, gw'osinga okwemanya. Ki ky'oyagala? Ekintu ekyo ky'oyagala genda mu maaso okinoonye, pursue that thing and ogenda kifuna, teri agenda kukulemesa. Weetunuulire mu ndabirwamu, yimirira mu ndabirwamu. Omuntu oyo gw'olaba mu ndabirwamu ye mulabewo. Teri mulabewo asobola okukuwangula okuggyako oyo gw'olaba mu ndabirwamu. Bobi Wine yayimba n'agamba ennaku ennuma enseena enyiga naye neegumya ng'omusajja. Oluusi osuza enjala, oluusi kikomando, oza Katonda yakwerabira. Abagaga bangi era beevuga enkoko balya naye tegenda. Naye fuba okulaba nga weezuula ofune essanyu n'emirembe mu nsi eno. Mwebale nnyo okutuwuliriza. Katonda abatukuumire tusinkane omulundi oguddako. Nze Seeka bagenda Smith webale nnyo webali eddala. Ggula obwongo, obwongo bwo buggule. Katonda akunkuumire ogenda kuwangula. Tujja kusinkana olundi. Nga we mbagambye so akusukkawo amanya n'eddoboozi nze Shadik Smith mbadde ne Seeka bagenda wano ku Ggula Obwongo nga bulijjo yadde ku kamera esooka bamuyita omwana badde ku kamera eyokuba bamuyita mwana mulenzi Bilbao. Tujja kuba tukwatagana ate next week nga bulijjo atakuumira mpeera bankuumire kyenjagala bagamba kikimu mwongere okusubscribinga.